amanya Nkoseki president we Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga sharinga followinga The Mix Media gwompya subscribinga kona kukade omale onyige all obere ngofuna bakabonero tubatwadde wano ku The Mix Media ntumina kabali South Africa Dubai Rwanda Mukono Entebbe Masaka Mbalala Yiganga Mpigi mbagala nnyo n'olwaleero nzize nga mbaletedde ebyobugagga eby'omugenzi Paul Mawanda Kyabaggu abanyu mumanyinga Bukola Chemical Industries onalese ebyobugagga baba butitimbe na butitimbe ono omugenzi Paul Mawanda Kyabaggu abadde CEO wa Bukola Chemical Industry nga bakola eddagala ly'omuddo okuli Weed Master nebike ebirala bingi nnyo eby'eddagala by'omuddo okuli eri ebisolo dudu Fermentics nebike ebirala bingi nnyo okuli enkoko embuzi ebijimusa ebyenjawulo okuli NPK urea n'ebirala bingi nnyo ng'abadde ne factory esangibwa Nalukolongo era abadde agiramu ddala ssente ono mwami Paulo Kyabaggu ono abadde CEO wa St. Joseph of Nazareth Kavule Katende Mpigi ng'essomero lino liva ku siniya 1 okutuuka ku siniya ey'omukaaga okuli abava ewaka n'abo abali mu kisulo nga buli muntu awa ssente za njawulo ow'omu kisulo ssente za njawulo n'ava ewaka ssente za njawulo nga balina ebizimbe galikwoleka nga litudde yika ezisukka mu 5 nga balinako ebyakalina n'ebyo ebyowansi ebisaawe ku ebiri ebisulo balina ate n'ezo zi main hall maanyi nnyo zichapo balina so ye mwami ono essomero lye lino era abadde aligiramu ddala akasimbi ebyensoma nga abitegeera ono CEO wa Royal Properties Consultant bali mu byattaka okutunda poloti okuzigula n'okuzitunda amayumba gagula n'ogatunda ettaka ery'enjawulo sayizi ki 5 ku 10 10 ku 10 yiika hafu yiika byonna babeera nabyo nga balina erya faamu erya bizinensi maduuka biki byonna nga balina ate nga kampuni eno erina abakozi abawulerako ddala nga teneweeri tepangisa erina emmotoka ezo n'abakozi abalambuza abantu ate nga balina ne zexstate ez'enjawulo okuli Gayaza okuli Mpigi Katende n'ewalala wangi nnyo ebya consultant oba bino eby'ettaka abadde abitegeera omwami ono owa Bukola abadde alina faamu erinako embuzi ente enkoko n'ebisolo ebirala bingi nnyo ng'embuzi alina eziwererako nno ddala ng'eri kuyiika nno era ezo eziwerera ddala nga faamu eno ajjamu akasente okuli amata amaliba ennyama n'ebintu ebirala bingi nnyo ng'ate alinawo n'ebyuma ebyongerako omutindo ono abadde alina factory ezikola amabomba ag'enjawulo agageyambisibwa mu kulima okuli okufuuyira omuddo amabomba ageyambisibwa mu kufuuyira ebisolo okuli enkoko embuzi n'ebisolo ebirala bingi nnyo ate nga amabomba agakolera wano nga factory eryo esangibwa Nalukolongo ng'ekitono nnyo ebbomba ogisiŋŋaana ku mitwalo 10 okutuuka ku mitwalo 20 z'ebbomba z'omwami ono abadde akolera ddala eziwera ddala tebeeza ggwanga ddamba nga ge mabomba gafulumya galigyamu omwami ono owa Bukola abadde CEO wa MPK Plaza wano mu Kampala ng'ekizimbe kino kikye era nga kivaamu ssente omwezi nga kuliko amaduuka ag'enjawulo kuliko amaduuka agage galina mu bizinesi n'ago amaduuka agapangisibwa kyamyaliro 5 ate nga waggulu bapoyerako ng'ate kuliko n'abalangirako ekizimbe kino kiviiriddemu ddala akasente ate nga talina kino kyokka nga kyamyaliro 5 kuliko ground frame ate nga alina n'ekisangibwa awo Busega so ekizimbe abadde abigiramu ddala ssente bino ebizimbe omwami ono wa Bukola mwami Kyabaggu Mawanda Paulo abadde alina warehouse awe Nalukolongo nga zitunda ebintu ebyenjawulo ebintu bye byakola ate nga kuliko ne office ez'abakitunzi ababala ebitabo bye bonna nga ku office kuno weekuli kwe bali ate nga n'ebitundisibwa nabyo weebiri okuli eddagala mabomba era zi warehouse zibaddemu ebintu ebitundibwa nga biviiramu ddala ssente ate nga talina emu yokka ng'alina eziwerako awe Nalukolongo omwami ono yabadde nannyini wa Container Village ebizimbe ebisingawo ku street eno eri mu Kampala bibye era nga kuliko zi woofiisi ze era abantu bangi babadde bagendayo
oggulayo ebintu ate nga kuliko amaduuka ge kwatundira ebintu by'okulya eddagala ly'omuddo bigimusa amabomba ne kalonda yenna akwatagana oba afaanagana mu by'okulima n'okulunda byonna nga weebiri ku kizimbe kino ye nannyini wa Bukola Chemical Industry. Alina amaduuka awo mu Kampala Busega ng'amaduuka gano gali awo ku Container Village ne Busega nga gatunda bintu bye okuli ebigimusa okuli ensigo ez'ebirime amabomba eddagala ly'omuddo eddagala ly'ebisolo n'ebintu ebirala bingi nnyo era ng'abiviiramu ddala akasente nga gano amaduuka gage tegasasula lenti ate ng'akasimbi gagakola ne zi branches ez'enjawulo okuli zijjinja zintebe n'ewalala wangi nnyo wabadde ayina amaduuka ge. Mwami Bukola ono wa Chemical Industry alina emmotoka ezo ezikola akasimbi olaba ezo ezitambuza eddagala lye olaba eziri ku faamu olaba zi baasi zi coast eziri ku masomero emmotoka eziri mu bya properties bino eby'ettaka ezo zo tobala ng'ate kuliko zi tractor kuliko zi forklifter budroni n'emmotoka endala nnyingi nnyo ate nga naye abadde n'ezze mwatambulira okuli Benz TX Rava n'endala emmotoka nnyingi nnyo ez'essappe. Alina ettaka mu bitundu eby'enjawulo olaba okuli essomero factories ezo baaba tobala okuli ebizimba awo mu Kampala awo mu Mpigi alinawo ettaka mu Gayaza Mukono Entebbe n'ewalala wangi nnyo eby'ettaka byabadde abitegeera ng'ate alina eriri mu kibuga ana n'eri eriri mu kyalo. Omwami ono ye mwami Kyabaggu wa Bukola Chemical Industry alina ennyumba baaba nayo togiyisaamu maaso ate nga talina emu ng'ekitone nnyo etudde buyiika emu ng'alina eri wano e Kampala ana n'ezo eziri eyo mu kyalo. Ye mwami ono poloti zo z'alina baaba nkuyanja ng'alina eziri mu kibuga olaba mu Container Village poloti ezo zize ku Gayaza Road Empigi Entebbe n'ewalala wangi nnyo ate nga zonna za byapa weewawo ng'alinako n'ezo ez'endagaano kuba ne mu by'ettaka atundira ddala alinako za 5 ku 10 yiika n'ettaka eddala lingi nnyo nga za poloti. Social media atereddemu ddala akasimbi era abadde akagiramu ddala okuli zi website nga kunalangirako bizinesi ze eza Bukola Chemical Industries amasomero n'ebyo eby'ettaka faamu ze byonna bino abadde abirimu. Apartments ne rent nazo abadde azirinamu akasimbi era azitereddemu ddala ng'alina ezo eza double room n'eza single room mu bitundu eby'enjawulo okuli Katende Kampala n'ewalala wangi nnyo ate ng'obo bu rentals nabwo abulina kuba abadde abuteekamu abantu obumu ne bamuwaamu akasimbi. Ye mwami ono akasimbi asinze kajja nnyo mu bintu bya busawo okukola eddagala ebyo ensigo n'ebintu ng'amabomba n'ebintu ebikozesebwa mu kulima ne mu kulunda abigiddemu ddala akasente era mwasinze okukayoola. Buno obudde mugenzi abadde ategeera eby'obulimi n'ebyobulunzi ate nga musajja muyivu ddala. Nnyongera okubajjukiza Masaka Genadi we yabalina semiti yenna okuli Simba Tolo 1 Tolo 4 ne Tolo 2 langi ow'enjawulo Plascon Sadolin Global byonna babirina ebyamazzi okuli tanka zi pipe zonna ebika ebyenjawulo mitayimbwa butimba bumooli byonna weebiri nga basange bamutunde ku madaala bakola free delivery kuba 0787991202 bakuweereze. Masaka Genadi we ya build your dream. Mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka wangaale bye.